katuufu kakati alima n'amakula y'omu ku bayimbi abalala abakubiddwa akalulu bamukubidde mu bakadde yabadde yeesimbyewo mu bakadde ne bagamba nti oba obukadde bubulamu oba yanyiridde nnyo okakananga bamukubira akalulu yabadde ku ssaawa bamukubiddeyo akalulu kakati nabadde nkuganye ku posti yakatongole omutongere ngalaga nti yakomyewo mu ofiisi okuddamu okukola ezani onaliza soko zimpe kale soko mperiza utsezo kakati Penny na Businje NRM yawangudde Central Region Penny na Businje kale parliamentary slot y'abakadde yafunye bululu 7 ku bululu 13 votes Halima Nakula nafuna bululu 9 bokka Claudia Naluyima nafuna 8 Captain Francis Banange kakati obuzibu tuwolekedde family ya Babu bonna basatu babakubye Margaret Ziwa bamukubye Cedric bamukubye ne taata bamukubye kati ekiri eyo n'olugambo lukomyawo mwabakubye nnyo nammwe mulimba bantu basatu balamba olutambula mu ba celebrities na comeback seeding tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa olutambula mu ba celebrities Ageesigika kiwagiddwa Alsaif tomato paste era n'emmere yaffe agitubeera mu budde. Alsaif tomato paste asangibwa mu kikuubo mu supermarkets ne mu maduuka gonna mu ggwanga. Alsaif tomato paste. Semaduka ey'omulembe eyitibwa Fabulous Freeman Hypermarket ekuletedde ebintu eby'omulembe by'obadde tonnaba kusanga wantu wonna mu kibuga Kampala ate nga bya bbeeyi esobolwa buli muntu. Mulimu ebikozesebwa awaka mu ffumbiro omuli blenders, rice cookers, amasepiki ag'omulembe n'ebyuma ebibugumya emmere biyite warmers. Tufumba emmere ebeera ever ready